Bano okuva amatendekero ag'enjawulo bagamba nti balwanirira butonde bwansi era nga bazze basaba Speaker wa Parliament Anita Among okumusisinkana ku nsonga y'okutaasa obutonde bw'ensi mu bitundu by'e Hoima wabula nga tebamufuna. Bano baali bakedde ku Parliament nga bakutte ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo. Kyokka bano poliisi ya Parliament ebaganyiza kweyongerayo okuggyako okubakwata era nga babaddewo akanyolagano. Kyokka oluvannyuma poliisi basinzizza amaanyi ne batwala ku CPS mu Kampala era ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango annyonnyodde ekibakwasizza. Yebo ngeri tebaagala enkulaakulana eno egende mu maaso nga bakiwakanya mbala Uganda esigale emabega ne bakera ku makya ogenda okwekalakasa mu Parliament. Singa waliwo enteekateeka gye muwakana naddala ku nsonga z'enkulaakulana anti waliwo emitendera gy'oteekwa kuyita si mu ngeri y'okwekalakasa. Okwekalakasa bituzza buzzi mabega. Okusinziira ku poliisi bano bakusimbibwa mu kkooti baggulweko emisango egy'enjawulo. Tuli mu kubaggyako statement ne okuva ku bajulizi. Tusuubira nti enkyakumakya tujjakera bukeezi kubatwala mu mbuga z'amateeka ku musango gwa being common nuisance. Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze.